President Yoweri Museveni Kabakyaza, Paul Kagame wa Rwanda, Uhuru Kenyatta wa Kenya be basinkanye mu Kampala ne bakkaanya okussawo ekitongole kye bayise Northern Corridor Implementation Authority ekigenda okulondoola n'okussa mu nkola ebisalibwawo amawanga gano omuli okuzimba enguudo, amasannyalaze, enguudo z'eggaali y'omukka, eby'empuliziganya n'ebyamafuta. We have decided to form a Northern Corridor Implementation Authority. Abakulembeze bategeeza nti emirundi mingi boogera boogezi naye ne batassa mu nkola bye basazeewo y'ensonga lwaki bataddewo ekitongole n'okussaamu abakozi okukola emirimu gy'amawanga g'omukago. And we have found that the weakness is in the part-timeism of the people who are involved, that each country should appoint a senior person who has no other job except to follow up. Banera bategeeza nti oluguudo lw'eggaali y'omukka olugenda okuzimbibwa okuva e Malaba luyite e Kampala Tororo paka Nimule ku nsalo ya South Sudan lugenda kuwemmenta obumbi bwa $3 2 zino nga zibalirwamu obumbi bwa Uganda 976. The summit noted the signing by the Uganda of the US $3.32 billion engineering, procurement and construction EPC contract with China Harbour and Engineering Company, CHEC, for the northern and eastern route of the SGR. Museveni era atongozza omutimbagano kwe bagenda okussa ebikolebwa amawanga abantu ba East Africa okusobola okubirondoola. Banera batadde emikono ku ndagaano okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka okuva e Kampala okugenda e Rwanda wamu n'endagaano y'okulondoola ebyokwerinda nga bakozesa emitimbagano gya intaneti. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.